join the project such that they can. President Museveni ayongedde okulabula amawanga g'abazungu obutagezaako kweyingiza mu byakulonda bya ggwanga nti kuba ebbanga lyamaze mu byobufuzi abikuguseemu ekimalanga ne bwe kityo teyeetaaga magezi gaabwe. Okwogera bino abadde ku mwoleso gw'abavubuka abakola bizinensi ez'enjawulo okwongera omutindo ku byamaguzi n'ebiyiiye ogubadde ku kisaawe Kololo. Asonze ku bintu eby'enjawulo abavubuka bye basobola okusigamu ssente omuli okutandika okulima emmere okugyongerako omutindo n'ebirala. The youth, when you are looking for the enterprises, one of the enterprises you should always look at is food production and food processing and food preservation. If you can do anything there, you can't go wrong. Akulira akakiiko akagatta ababaka b'abavubuka mu Parliament Fiona Nyamutoro ategeeza nti abavubuka 38 ku buli 100 beenyigidde emirimu egy'enjawulo nga kati kye beetaaga kubongeramu nsimbi. Your Excellency, 62% of young business owners lack profitability, and the challenge is in gaining funds as the main reason for business closure. We shall meet and we shall definitely fund these innovations. Oluvannyuma Pulezidenti alambudde ebintu eby'enjawulo ebikolebwa abavubuka n'atongoza n'ekitabo ekinnyonnyola olugendo lwabwe nawa bwe batuuse. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.